Olwaleero abantu ab'enjawulo okuva mu kibiina kya NUP abaakosebwa mu kalulu k'okujjuza kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Kawempe Mambuka beekokodde ebikolwa abakuumaddembe bye babatuusaako. Soja ne banswa baali basatu. Bwe banswa ne bantwale ku poliisi bagamba kasawe bakkubye ne bakuba amasasi mangi mu bbanga awo ne tiyagasi ne bansuula mu ttaka awo ne bandekawo. Kati awo ng'amayinja n'ebifuufu bwe biva mu bantu bitokera ku nze. Omusiikale omu era ne buli wano mwebaza yansitula n'anzija mu ddeeja zooni awo nali munene ajja n'amuyambako we baganda bange ne baleeta emmotoka ne banzijawo ne banteeka mu ddwaliro. Mr. President olina omusajja gwe bayita S.G. Bongoya. Nsobozesa embanyonyo olungi era Mr. President njagala nkubuulire nti abantu betudiringa nabo batiitiizi bali abatiitiiza abawedde kubanga toyinza kulumba muntu atalina empiso n'ojja n'ebintu ebyokulwanisa bya buli kala nga tuli mu kalulu. Abasajja batukwatanga batujja ku polling station tuli mu kuuma kalulu ka Honorable Nalukoola ne Habiba Setuba kuba kansala ne batutwala naye nga batuvunaana lwaki owagira Bobi Wine lwaki owagira Nalukoola kati kubatwala mu drone. Omusajja omu n'agamba nti bannaye bano balina omusango bakoze ku station olina agamba bateeke n'obuteesi kati obatikamu ne batutujjako ebitwogerako olwalaba amanyanga ga kisiraamu kati ze nafuna ebizibu bya 3 olwalaba amanyanga ga kisiraamu ne bankuba lwaki ndi musiraamu ne bankuba lwaki mpagira Bobi Wine kubayogera ebigambo by'Oluswayiri nange nezamukaawo Oluswayiri ate lwaki omanyi Oluswayiri nebuuza kati sirepasi gye tusoma wano naye n'omulimu Oluswayiri. Bannakibiina kino bagamba nti kyannaku nnyo n'okubanga akakiiko k'ebyokulonda tekannavaayo kuvumirira bikolwa bya ffujjo byayoleseddwa mu kalulu ekibawadde okutya nti kandibanga tekakyalina busobozi buteeka kulonda mu ggwanga. Polling station emu ku polling station eyo komishona w'akakiiko k'ebyokulonda najja naye RDC n'agobawo komishona w'akakiiko k'ebyokulonda kitegeeza nti amateeka gamenyeddwa ba RDC ne beddiza n'ebitongole by'okwerinda ne beddiza emirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda. Tubasaba ab'ebyokwerinda ne ba RDC mukole emirimu gyammwe muleke akakiiko k'ebyokulonda kakole emirimu gyako nga bwe kagitendekebwa. Newankubadde akakiiko k'ebyokulonda kaweebwa obuyinza okutegeka akalulu ak'obwenkanya nga kasinziira mu ssemateeka akawayiro namba 6 akatundu ak'okutaano nompu kye bagamba nti bino byandibanga byakoma mu biwandiiko. Bo bannakibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwa mu Liberty Kyagulanyi Ssentamu beekokodde embeera eyali mu kalulu kano. While the NUP is a non-violent group, we have said it many times that there will come a time when we can no longer hold on to the young people of Uganda who want to free themselves by any means necessary. Yes. So it is in your best interest to read the times and read them right. There's so many people that have shielded you from reality. They probably misinform you or you lie deliberately. But I'm here telling you on behalf of my great-grandparents and on behalf of my posterity, on behalf of those that are living and those that you've killed, that you cannot kill all of us. And you should know that our lives don't stop with us being alive. That's why you keep being shocked. There's yet another radical coming up. You keep radicalizing us because we are products of your oppression. Okusinza ku Elias Nalukoola yawangudde akalulu kano agamba nti waba oli awo yawangulidde ku musaayi awamu n'obulumi bw'abalala era ategeezezza nga bw'ayolekedde ebbanja eddene eri abawagizi be. Waliwo gye twakasindika ssente okulaba nga basasulirwa ssente za bbeero kooti nga bweragidde n'abalala bakyaliyo mu makomera. Nze enkeera waalo olwamaze okulonda ku Lwokuna twabadde mu kujjanjaba na kulambula balwadde. Twagala abali ku bitanda bajjanjabwe bawone, twagala abali mu makomera bateebwe, ate n'abo abakwatibwa edda mu biseera ebyasooka tugenda kusigala nga tukaayanira okulaba nga babata nga bavaayo. Ab'e Masaka okimanyi bulungi nti muganda waffe Akireewo Kivumbi n'abalala bali eyo.
nze ndi pulida seetaaga kupangisa pulida okujjako okwegatta obwegasi ku bapulida b'ekibiina tulabe nga tukayanira obwenkanya bw'abantu baffe abo. Okusinziira kwa kulira oludolufuganya mu paalamenti Yawato Ssenyonyi agamba nti kyannaku nnyo okulaba nga abakulembeze be beenyigidde mu kukola effujjo nga bakozesa ofiisi za gavumenti. Musajja mukulu olw'obukadde ng'ebintu tabitegeera bulungi. Kuba kaakati explanation kyendala gy'owa ku buswavu obunavaayo nti akaakati mmwe ab'opposition mwakoze effujjo ne mukuba abantu era ab'opposition be bakubye bannamawulire bikusobera. Naye ate bano munnanga babuzaabuza Namukadde, Nabbanja, Minsa Kabanda, Balamu. Tuwulira nti babawadde buwumbi na buwumbi ne bakakasa Namukadde nti Awini tugenda jjijjayo tujja kukola ekisoboka kyonna. N'ebyaganye ne bakozesa ssente ne bagezaako okutiikinga ne bakola ki amaanyi g'abantu ne gawangula kati nga balina okunnyonnyola Namukadde nti munnange twawangudde n'aba NUP abo bakoze effujjo era ne batubba akalulu n'ebirala bwe bityo. Musajja mukulu mubuulira amazima nti bannansi bamukoowa. Bakoowa dda y'ensonga lwaki beerwanako nga bwe beerwanako. Olw'embeera eralikiddwako mu kalulu ewaliriza omukulembeze w'ekibiina kya National Platform okubaka ebiragiro by'ayisizza eri bannakibiina. Era gw'abadde akyalina okulonzalonza akalulu k'okwekalakasa twakalonkinze era ffe twasimbudde. Twabagamba protest vote ke kalulu k'okwekalakaasa nga tukola buli kintu mu mateeka. Era twabagamba bajja tukuba emigo era emigo bagitukubye. Twamaalukaga si kyo. Kyogamba bayinza otusobola nga uniform tuzigyemu ne tuziteeka ebbali ne tukola kye tulina okukola. Njagala okusinziira wano basaba mugende mutandike okwekolamu omulimu muzimbe eggaali. Mu buli constituency mwe ba MP mu abakulembeze muzimbe eggaali nga za kuteekawo resistance tekimenya mateeka. Kye twabakoze e Kawempe njagala tukibakole e Makindye, tukibakole e Ssaabagabo, tukibakole mu Central, tukibakole e Busoga, tukibakole e Mbale, tukibakole e Gomba, tukibakole mu Uganda yonna ate nga kisoboka. So mukitandike kubanga be tulimu bya ddala. Njagala buli omu tumutendule nze mundekere Namukadde. Kigambibwa nti abalonze emitwalo 3 be balonze kwaba emitwalo 19 ababadde basuubirwa. Ekirasawo okutya obanga ddala effujjo erizze lyeyolekera mu kulonda terigaana abantu okwenyigira mu kalulu k'omwaka 2026 okulonda abakulembeze baabwe. Stephen Sekamate, Magala TV, agatalinda. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.